wakati mukusoberwa. Nti Esuubi wakati mukusoberwa. Koze ekibuuzo kye tuyinza okubuuza ti kiki kye twasoberwa? Kiki kye twasoberwa? Esuubi wakati mukusoberwa. Naye kye twasoberwa abaagalwa ky'ekizibu ky'okufa n'amaanyi g'ekibi. Ebyo nno byatusobera ng'abantu. Ekyatusobera kye kijusi nti ffenna tewali mutuukirivu, tewali n'omu. Muganda wange ne mwannyinaze awulidde ebigambo ebisomeddwa mu Baluumi 3 olunyiri olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi-n'ebbiri. Ayogedde ebigambo bino ti nga bwe kyawandiikibwa teri mutuukirivu n'omu, teri ategeera, tewali anoonya Katonda. Bonna baakyama, baafuuka batasaana wamu. Ffenna twakola ki? Twakyama ne tufuuka abatasaana mu maaso ga Katonda, ffenna wamu. Tewali akola bulungi, tewali n'omu. Ago nno si mawulire malungi abaagalwa. Ebyo si bye bigambo ebirungi ebinyuma okuwulira mu matu gaffe. Bireeta okweraliikirira, bireeta obweraliikirivu, bireeta okutya, bireeta okuggwaamu n'amaanyi, ate bireeta okusoberwa. Nti tewali mutuukirivu n'omu, tewali anoonya Katonda, tewali akola bulungi, tewali n'omu. Bigambo bya nnaku, bireeta okutya, bireeta okweraliikirira, bimalamu n'amaanyi. Ne weebuuza nti kati bwe waba tewali n'omu tukola kiwa? Naye amawulire amalungi gali nti mu mbeera efaanana bw'etyo waliwo essuubi. Mu mbeera efaanana bw'etyo ey'okusoberwa waliwo ki? Waliwo essuubi. Atusaba. Omutukuvu Taata omulungi, nze nyimiridde wano nga muzindaalo gw'oteeseteese okuyisaamu ebigambo bino n'obubaka buno bw'oyagala butuuke eri abazaana bo n'abaddu bo. Taata nno okukoowoola gw'ojje oyogere eri abaddu bo n'abazaana bo, nabo banaawulira. Kwe kusaba kwe nga Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ebigambo ebyo byeraliikiriza mu butuufu okuwulira. Si bigambo birungi okuba nti tewali mutuukirivu n'omu, tewali akola bulungi n'omu, tewali muntu yenna atya Katonda. Kigambo kya nnaku nnyo. Era mu maaso ga Katonda tutunuulirwa nga tugwanira kukola ki? Kufa. Newankubadde abeeyita abatuukirivu, newankubadde abambala ebyambalo ebyamaganduula ebyeddiini ebyo mumanyi ebibeerako n'emisalaba naki, ensi betwala ng'abaki? Ng'abatukuvu. Newankubadde enkiiko bezirangirirako nti bagenze ku luse lw'abaki? Lw'abatukuvu. Newankubadde abatuumibwa amannya bano ba His Holiness. Njagala okubategeeza muganda wange ne mwannyinaze nti ffenna tuli mu kutagala, tuli mu luse lwe lumu, tugenda kuzikirira, tugenda kuggwaawo. Byatusobera, tetusobola kubyetaasa. Ebyo ebyatusobera tetusobola kubyetaasa. Ekizibu ekyo nno ekyokufa kirabise nga kinene. Ekizibu ky'okufa kirabise nga kinene. Ekyakireeta kitegeerekeka bulungi bwe tusoma mu Baluumi essuula 5 n'olunyiri olw'18. Njakusaba omusomi wange olusomere Baluumi essuula 5 olunyiriri olw'18. Baluumi 5 olw'18 lugamba bwe luti:
kale bwe kityo ng'olw'okwonoona kw'omu omusango bwe gwasinga abantu bonna, bwe kityo n'olw'obutuukirivu bw'omu ekirabo kyali ku bantu bonna okuweesa obutuukirivu bw'obulamu. Nti kale bwe kityo olw'okwonoona kw'omu Adamu, nti omusango bwe gwasiga abantu bonna, ffenna okuyita mu jjajjaffe Adamu twasingibwa omusango. Tetufa abaagalwa kubanga tukoze ebibi bingi, naye kino kisikire, tusikira kisikire. Tetufa nti kubanga oyo n'oyo okoze ekyo, tusikira kisikire. Omutawaana guviira ddala wala. Tuli boonoonefu mu kikula, tuli boonoonefu mu buzaalibwa bwaffe. Okuviira ddala ku jjajjaffe Adamu okutuusa wano we tuli olwaleero, ffenna tuzaalibwa nga twagwa, tuzaalibwa nga twabula, tuzaalibwa nga tusaanira kufa. Era y'ensonga lwaki okufa nga kutuuse tewali asobola kukwetaasaako. Okufa nga kutuuse tewali ayinza kukulwanyisa. Adamu ne Kaawa bwe baayonoona mu lusuku Adeni, badduka Katonda ne beekweka. Katonda bwe yajja okujjumya nabo, badduka kubanga baali tebakyasaanira. Era ne beesiba n'ebyambalo eby'ebikoola basobole okubikka ku bwerere bwabwe. Naye amawulire amalungi nti Katonda bwe yabatuukako yali Katonda omulungi aleeta essuubi eri abamukkiriza awamu n'abamwagala. Njagala era tusomeko mu Lubereberye Essuula 3 oluliro lwe 15. Lubereberye 3:15 wagamba bwe wati: nange obulabe naabuteekanga wakati wo n'omukazi, era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe, naawe oliribetenta ekisinziiro. Weewaawo webale nnyo ssebo. Ebigambo bino abaagalwa bikulu nnyo. Ebigambo bino bikulu ekyenkanidde awo nti Katonda bwe yatandika okwogera ne Setaani ng'amaze okukolimira omusota, yagamba Setaani nti newankubadde nga weeyunze ku Adamu ne Kaawa n'obakulembera okujeema, naye ŋŋenda okuteeka obulabe wakati wo n'omukazi ono. Ezzadde ly'omukazi ligenda kubetenta omutwe, erawe oliribetenta ekisinziiro. Katonda bwe yayogera nti ntadde obulabe wakati wo n'ezzadde wakati w'ezzadde ly'omukazi n'ezzadde lya Setaani, yali Katonda yaleeta essuubi mu lusuku. Bwe yayogera nti ntadde obulabe wakati w'ezzadde ly'omukazi, eryo lyali ssuubi. Katonda yaleeta essuubi mu lusuku Adeni, nga ne Adamu ne Kaawa tebannaba na kulufulumamu, nga bakyayonoonye, nga bakyali awo, baali tebannaba kufuluma, nga basobeddwa. Naye Katonda n'akola ki? N'aleeta essuubi. Baali basobeddwa, baali babuzaabuziddwa, baali tebamanyi kyakuzzaako, baali tebamanyi kyakwogera. Katonda n'aleeta essuubi ery'obulamu bwabwe. Kyava agambye nti obulabe ŋŋenda buteeka wakati wo Setaani n'omukazi, nti ezzadde ly'omukazi ligenda kubetenta omutwe, nti olunaku lumu mu kiseera ekituufu oyo azaalibwa omukazi yali wakubetenta mutwe gwa Setaani.
okumuzikiririza ddala, okumalawo ekibi n'okuzikiriza ddala Setaani. Eryo nno abaagalwa lyali ssuubi, lyali ssuubi. Era essuubi eryo ffenna bw'oli wano nange ndi wano lwa ssuubi eryo. Adamu ne Kaawa baali basobeddwa nga tebamanyi kikyakuddawo, baali tebamanyi kigenda kuddirira. Ssebo njagala tugendeko mu Bagalatiya essuula 4 olunyiriri olwokuna. Abagalatiya essuula 4 olunyiriri olwokuna wagamba bwe wati: naye okutuukira kw'ebiro bwe kwatuuka, Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi, eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka. Amiina. Nti ekiseera kyennyini bwe kyatuuka, ekiseera ekituufu Katonda kyeyateekateeka bwe kyatuuka, nti Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi, nti yazaalibwa ng'afugibwa amateeka. Ekiseera kyennyini bwe kyatuuka, Katonda kyeyateekateeka nga bwe yayogera okuva ku lubereberye, nti Adamu ne Kaawa, eri Adamu ne Kaawa yatuma omwana we eyazaalibwa omukazi. Ezzadde ly'omukazi abaagalwa si lirala, ezzadde ly'omukazi ye Yesu Kristo. Awo nandyagadde nesingako awo. Ezzadde ly'omukazi yaani ye Yesu Kristo. Yekka nno ye muntu eyali atambudde ku nsi kuno nga talina kitaawe wa mubiri, okuggyako ani? Katonda. Yazaalibwa omukazi yekka atamanyi musajja. N'olwekyo ezzadde ly'omukazi ye Yesu Kristo lye yasuubizibwa okuva ku lubereberye. Ye Yesu Kristo eyatusuubizibwa okuva ku ki? Ku lubereberye. Lyali ssuubi eri ffe, lyali ssuubi eri bajjajjaffe Adamu ne Kaawa. Lyali ssuubi, lyali lyakuleeta ssuubi nga lizikiriza Setaani n'amaanyi ge. Essuubi eryo eryali nga lizikiriza Setaani n'amaanyi ge. Ssebo tugendeko mu Matayo essuula esooka olunyiriri olwa 23. Matayo essuula esooka olunyiriri olwa 23 lugamba nti, laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, era alizaala omwana wabulenzi, balimutuuma erinnya lye Emmanweri, litegeezebwa nti Katonda ali naffe. Amiina. Ti omuwala atamanyi musajja yazaala omwana ow'obulenzi, erinnya lye ne limutuumibwa nti Emmanweri. Bayibuli egambye nti litegeeza nti Katonda ali awamu naffe. Yesu Kristo bwe yazaalibwa yali Katonda awamu naffe, yali Katonda azze okutulokola, yali Katonda azze okutudduukirira, yali Katonda azze okutununula, yali Katonda azze okwanukula ekibuuzo n'okuwa okufa ekyokuddamu, ffe tusobole okusimattuka okufa era tusobole okubeera abalamu emirembe n'emirembe. Ssebo tugendeko mu Yokaana essuula esooka olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu wagamba bwe wati: ku lubereberye waaliwo Kigambo, Kigambo n'aba awali Katonda, Kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda.
ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era wataali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Olunyiriri olw'14 kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. Amiina. Yesu Kristo ye kigambo eyatonda byonna era eyakoza byonna. Bayibuli egambye nti yafuuka omubiri. Yesu Kristo bwe yali wano teyali buntu kyokka, naye yali Katonda 100% eyali azze okutununula awamu n'okutulokola. Bayibuli kyeva egambye nti bwe yalabwako ekitiibwa kya Katonda n'obuyinza bwe ne kirabibwa mu ye, Katonda yajja okutununula. Ekitiibwa kye kyalabikira mu Yesu Kristo ng'afuuse Katonda ddala azze okutununula okuyita mwoyo Yesu Kristo. Yensonga lwaki Bakolosaayi 2:9 agambye atya se? Bakolosaayi essula ey'okubiri olw'omwenda wagambye nti kubanga mwoyo mwe mutuula okutuukira kwonna okw'obwa Katonda ng'omubiri bwe guli. Weewaawo Kristo we yali wano, omubiri gwe oba bode ye yali etuddemu obutuukirivu, yali etuddemu okutuukirira kwonna okw'obwa Katonda. Kristo okufuuka omubiri, eyo yali nteekateeka ya Katonda, kubanga y'engeri yokka gye yali ateekwa okukuwonya, okunkonya. Kubanga yakkiriza okudda mu kifo kyo, yakkiriza okudda mu kifo kyange tusobole okubeera abalamu, ffe abaali tetulina ssuubi nga tusaanira kufa. Yakkiriza n'atwala ekifo kyaffe ffe tusobole okuba abalamu. Ate ssebo Bafiripi agambye atya 2:5-7. Abafiripi essula 2:5-7 wagambye nti mmwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda, naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Nti naye yeggyako ekitiibwa. Yesu yeeyambula ekitiibwa kyeyava, ekitiibwa ekiri mu kye tutasobola na kutegeera na bwongo bwaffe, naye Mukama yakyeyambula n'atwala engeri y'obuddu. Lowooza ku kigambo ekyo. Yesu nga yeeyambula ekitiibwa kye ng'atwala engeri y'obuddu n'azaalibwa ng'omuntu. Kristo yalina okufaanana. Kristo yalina okufaanana omusaayi n'omubiri. Ebibyo abyambale, ebyange abyambale, alyoka asobola okukola ki? Okufaanana gwe, okutwala ekifo kyo nga ye yeeyambudde ebitiibwa bye. Yesu Kristo nga yeewaddeyo okwambula ekitiibwa. Banaaba ebitiibwa si kintu kyangu oli ng'abadde wa kitiibwa omuga nti ebitiibwa abyambule. Ne bw'omugamba ne bw'aba abadde musika ng'alina amayinja gero ng'ajjako limu, ayinza okukola ki? Okutabuka. Ebitiibwa abantu babyagala, ffenna tubyagala, buli omu ayagala ebitiibwa. Naye Yesu Kristo ye yakireka kyeyagalire n'akyeyambula, n'ajja ne yeewaayo n'ayambala. Banaani ayagala okuba omuddu? Waliwo ayagala okuba omuddu? Munziremu.
muddemu kujja nkozi nga mwagala naye tewali ayagala kuba muddu, buli omu ayagala kubeera kiwaakitiibwa. Naye Yesu yakyeyambula, ye n'agamba nze kantwale ekifo ky'obuddu, kantwale ekifo kino mbeefuke bano ndyoke nsobola okukola ki? Okubalokola. Nti naye yejjako ekitiibwa n'azaalibwa mu ngeri ey'obuddu asobole okukufaanana, afaanane omusaayi n'omubiri, ebibyo abyambale. Sebo tusomereko mu Bebulaniya 2:14. Abebulaniya essula 2 olunyobe 14 lugamba nti kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri, era naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo olw'okufa alyoke azikirize oyo eyalina amaanyi ag'okufa ye Setaani. Kubanga ddala mazima Yesu yali tazze kuyamba bamalayika. Bamalayika si bayamba, naye yayamba ezzadde lya Ibulayimu. Olw'okuba ffe tulina omusaayi n'omubiri, naye yennyini yalina okugatta ebyo mu kigambo ekyamugasa ebyo asobole okufuuka mu kifo kyaffe, ffe tusobole okubeera abalamu ab'emirembe n'emirembe. Tewali yali asobola, muganda wange ne mwannyinaze, tewali yali asobola ebbanja eryali litubanjibwa okugjako Katonda. Tewali asobola bbanja eryali litubanjibwa, tewali yali asobola disasula okugjako Katonda yennyini. Tewali yali asobola kukola butuukirivu obwali butwetaagisa okugjako Katonda yennyini. Tewali yali ayinza kumatiza mateeka okugjako omusaayi omutuukirivu gwennyini, kubanga n'amateeka gabanja musaayi. Kristo kyeyava ayambala omubiri n'afaanana nga ffe, n'afuuka Emmanuel, Katonda ali awamu naffe. Bayibuli emwogerako ti ng'okutambula kwe kwadda nadda, okutambula kwa Yesu Kristo nti kwadda nadda nga n'ensi tennabakola ki? Tennabakubaawo. Ebyo biri mu Mikka essula 5:2, tetujja kusomayo, naye emwogerako nti okutambula kwe kwadda nadda nga neki? Nga n'ensi tezinnabakubaawo. Isaaya 9:16 naye tetugenda kusomayo, amwogerako bw'ati, agamba nti Kitaffe ataggwaawo, Katonda omukulu, omuyinza w'ebintu byonna, omwana eyazaalibwa oyo teyali muntu, naye yali mu ye nga mutuddemu obwa Katonda obujjuvu. Kristo yali Katonda azze okutulokola. Abaagalwa, ekyo mwandikikubidde amiina. Kristo yali Katonda azze okutulokola. Kyenva nkukoowoola naawe muganda wange awulira ebigambo bino, omukkirize mu mutima gwo, omwetwalire, abeere mukwano gwo, abeere essuubi lyo, omutwale mu bulamu bwo. Njagala okubategeeza baganda bange ne bannyinaze, teri kintu kirala kigenda kugaba ssuubi eri okuwangula amaanyi g'ekibi n'okufa. Okuggyako okukkiririza mu Yesu Kristo eyawangula ekibi n'okufa, n'atuwa essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Muganda wange atudde wano akawungezi kaleero, oyita mu mbeera ki?
mbeera ki gy'oyitamu ng'owulira osobeddwa? Buzibu ki bw'oyitamu ng'owulira osobeddwa? Mugugu ki gwe weetisse ng'owulira gukumenya osobeddwa? Bulamu ki bw'oyitamu ng'owulira bikusobedde? Nkuzza amaanyi kawungezi ka leero nti waliwo essuubi, nga n'essuubi eryo ye Yesu Kristo wakati mu kusoberwa. Mukama abawo omukisa.